njagala asooka abannyonnyole eyo lisiti yiye emunyumira ye ng'omuntu oba yatubuulidde ekimunyumidde ng'omuntu oba aba atubuulira ebinyumidde eggwanga lyonna ne bw'abanga ye saawa eno nga Bebe Cool myaka gyazina zino babandana nazina balobalo nga emizika amunyumira bw'abanga emunyumira ng'omuntu eryo ddembe lye. We cannot disagree. Zinga Bebe Cool bwembeera eyo mbiseera nga ebyeddembe nzina balobalo nzina babandana nzina, you know, like he has to come out now refreshing anagamba nti eno list enyumira ng'omuntu bw'ebanga yategeeredde eggwanga ddamba awo tuyinza okuba ne bye tumugamba ebyenjawulo. So he needs to come out more clear about the list nti abaatuwa ya Uganda oba abaatuwa bimunyumira. Bitabo ebyawandiikirwa bigamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Bajjo mulekerawo n'otwala byayogera serious. The way he reasons, the way he thinks, Bajjo are making a Uganda look like a lost country. How can you put a price tag on a brand? You know what I'm saying? When we fight each other's energy, Bajjo tosobola keera ncha neggwanga oliswaza okuteeka price on a brand. Abe bantu ababa bajja mu industry nga bo bajja lwa business nga teyajja lwa mukwano gwayo. Ffe twayingira mu business lwa mukwano ne tuzuula nti ate business. Tell them to value our time. They be sleeping as we working. We spend sleepless nights in studios. We spend too many finances. We sacrifice time with our families. Yava mukono seta ina yate ntegera ye tefaanana nga y'abantu be mukono seta mbadde manyi walako okusinga ka bw'ava yavaawo nga teyabanguka essuubi limpeddemu okuvaamu hit songo nejja you know bwe banyangu gitume Bebe Cool enkya twetegese ekisookera ddala njagala congratulating Spice Diana ne manager Roger, but mostly actually Spice Diana kuba ye brand gye tupushinga ku concert. Mwebaza olw'okubeera omukazi enjasa biggu, olw'okubeera nakyala atagenda, olw'okubeera staggal omutuufu gwe twogerako. This is an amazing day. I'm so happy for her era nkoola abawagizi mwenna Riaso zigenze maaso ensi yonna neetegefu okubeera nga tujja tuwagire Spice Diana ennaku zituuse. So I'm calling upon all of you mwenna abamanyi nti mpagira Pallaso, mpagira Music wa Uganda, mpagira ojje out oyimirire wamu ne Stargirl on January 13th. Yes, endonge kwa chairman Riaso zigendera ddala maaso abayimbi banji, and we are here for her and she's been here for us and we can't wait to even be there for her more on the 13th of January. Kino si kya challenge nakibagamba ne luli. Music talent is talent. Spice Diana era ina abasajja basinga amaanyi okitegeera. So ate mwe abamu limiting ne mugamba endongo y'abakazi muyinza okuba mu musaako limit nga ye talina limit. So I think endongo terina kubeera mu gender, si y'amaanyi. Endongo si y'amaanyi nti omusajja asinga omukazi ekiwaga. Endongo ya talent na bongo na dookooli. Amalookooli ali omusajja n'eri omukazi era buli omu alina engeri gy'alikozesa beautifully. So I think she's done an amazing job. Bakazi bakoze bulungi naye tugambe nti abayimbi b'e Uganda bakoze bulungi. Kintu kyokwawulamu muleetawo embeera abakazi bagamba bafiringa nti tebali equal to men. You get what I'm saying? So tekiri fair nabo gye bali muba muleetawo enjawukana. Waliwo ekintu bakita atya omukyala gwokimanyi? Gender equality. Gender equality. So if we're aiming to have gender equality nga buli omu ayisibwa kyekimu, let's stop. Kano si kapiira nti kali physical. Music is more talent and practical ne ddoboozi lyo ne art wo ne buli omu alina art we. Kivola n'omwana omuto asobola okuba omuntu omukulu endongo. So this is not about age, gender, it's about Spice being Spice and making this great day possible. Ate nga naffe tugenda kubayo tumuwagire. Yeah man. Yes, abayimbi bakitegeera dda nti balina okukwatagana. Ababawukanya be batali bayimbi. Bw'otunuulira around abawukanya abayimbi si bayimbi. Naye abayimbi turning up for bigger numbers is to show her nti olaba tuzze mbungi bwe ttiimu Riaso
olate kati wali ku kivulu kuba kati lyaso zo zokka zibaddeko abantu nga 10 kati bw'oddira 10 n'oluteeka wali kitegeeza ekisawo ekigenda kujjula saa 10 so gonna maanyi ga Spice n'omukwano gwe gwa extending towards us ne bafaani be ne delivery ye ne tiimu ye you know so ffenna tatukuŋŋaanyiza wano kubanga mbw alina empisa embi atukuŋŋaanyiza wano kuba muntu mulungi ate mukwano gwaffe ate tuli proud of ate tuzze mu supportinga. Ogwo mulimu gwabwe abaagala ogijjawo eba bagisaawo oba bakola kyeyo department office yaabwe balwanawo dda kubanga brands zaffe bw'otunuulira oba simanyi but ekyo department yaabwe nze simanyi nnyo okwogera ku bitali mu department yange siri muntu wa bigambo nnyo but ekyo gwe mulimu gwabwe si gwange mu mirimu gyange ogwo tegulimu. Tumayingo omuyimbi abadde aliko nga osasula ssente nyingi naye aba promoters bavudde ne bagamba olina sasula millions 3 are they the right people to decide for you? Ebitabo ebyawandiikirwa bigamba muli balabira ku bikolwa byabwe kati munnanga abantu baba baafuna ennyiike baafuna ki abantu guno you know they ugo eryo ddembe lye kubanga nze siina ate kwaba abawandiise tekuli yali azze nambuukinga Bajjo mulekerawo n'otwala byayogera serious Bajjo mweno era gye tulimu reasoning ye teyinza kubeera ku mutindo neye eri maaso egenda maaso the way he reasons the way he thinks Bajjo are making a Uganda look like a lost country. How can you put a price tag on a brand? You know what I'm saying? Fenna, this is therapy. Kanziremu kibagamba omulundi ogusembayo. Music is therapy. Teri muntu katika kwa example gwe sente mekazo osobola okusasula teacher olw'okutendeka abaana ba ghetto kids amazina. Gosobola gabatendeka. Kiri kintu kyabongo kiba kiraba eri kuva Katonda bwajja ayina engeri gy'atuula mu ffe ffenna gwe n'akutuulamu n'oba munnamawulire oli n'amutuulamu n'abakirala. When we fight each other's energy Bajjo nze mugambe bwaba simanyina kubanga saagala namufuula point kubanga ali pointless. You know what I mean? Like tosobola keera ncha neggwanga oliswaza okuteeka price on a brand naffe eddagala tulyagala. Nze bwe ngende w'omusawo nangamba Panado wa 5 olw'okuba simanyi kola Panado sisobola muga ndi ngenda kuwa 10 nina okumugula ebbeeyi gy'akoze ki gy'agambye. For example akola eddagala eryo Panado ayinza n'okuba talina kyassaamu nga asima manju musenyu guli mu lujjalo naye olw'okuba nti ye yalabikirwa Katonda alina omulimu ogwo oguzuula ekyo tosobola musalira bbeeyi yakyo. Buno budduuka kirungi yagambye nti ayagambye yezaagula abayimbi kati oyo aba promoter oba aba demoter abatatutwala mu maaso kati tuffe ku bintu ebitutwala mu maaso mulekerawo muwa platform abamuwa platform mwe mwongera tulina ebintu bingi ebyokwogerako tuli ku concert ya Spice Diana January 13th bitulina okwogerako tuli ku baana beetegeka kuddayo ku masomero abayimbi we are creating new music for you the fans. Bajjo yajja abe bantu ababa bajja mu industry nga bo bajja lwa business nga teyajja lwa mukwano gwayo. Ffe twayingira mu business lwa mukwano ne tuzuula nti ate business neraba omunoonya agamba simanya Emma Serugo yamujja eyo mu kyalo eyo bayitayo bati eyo yamujja yava mukono seeta ina yate ntegera ye tefaanana nga y'abantu b'e mukono seeta mbadde manyi walako okusinga kawo bw'ava yavaawo nga teyabanguka essuubi limpeddemu. Tutangazeemu mu bufunze omuntu wagamba nti million 3 videos cost kumanya okozesa social vibes asaba ssente nnyingi ddala kitegeeza ziba tezikwata na videos ayagala kupanga. Nze sikolerera video guno mulimu muve mune mukutunuulira video mukutunuulira kino temulingiza balekerawo okulingiza mu bitabakwatako nze tunuulira atu wange eka gwe nkuwadde. You can't buy that. If you could buy it you could be me today. You see what I'm saying? But even nange I worked for it, I've competed for it, I've sacrificed for it. Even the sacrifices I make, don't just look at my investment capital. Look at the sacrifices I've made, the damages. Abamu
This job, you don't know how much time we spend in studio. I'm talking about time because time is money. Sagala tunulire video ani office indala ya Sasha. Videos awukana nga buli omu akubanga boze, you know. But I'm talking about time. Tell them to value our time. They be sleeping as we working. We spend sleepless nights in studios. We spend too many finances. We sacrifice time with our families. We sacrifice teenage into okuvamu hit song. Nejia, you know, bweba nyangu jitume Bebe kulu encha. Ajirete. No, sigama nti tasobola jikuba. Netasobola jireta ncha. Ontegera kyegamba. I'm not saying no. Mwenzo okuba mumfunye bubi. Sigama tasobola kola ki? Jikuba. No. Don't take me like that. Sigama tasobola jikuba. Naye encha tasobola jireta. So to respecting abantu nga lulyaji nencha ajina era ne to respecting ebbanga litumaze mu industry nga jazz kuba. Tekibadde kibadde kya kukuwa example ya fact. It's a known fact nti tasobola jireta ncha. Maybe next week nga kiwadde obudde kyengezaako okuga nti tuteekamu obudde buki bungi, so njagala ofune obubaka obukibaddemu. No, ekibuuzo kiri bwe kiti nze sisobola mukayanya n'ekibuuzo kye nnina ndyoke muddemu wakati mba nzizeemu bye simanyi. Njagala asooka abannyonnyole eyo lisiti yiye emunyumira ye ng'omuntu oba yatubuulidde ekimunyumidde ng'omuntu oba aba atubuulira ebinyumidde eggwanga lyonna. Kuba ebinyumidde eggwanga lyonna ayinza okuba tabimanyi ne bw'aba nga ye saawa eno nga Bebe Cool myaka gyazina zino babandana nazina balobalo nga emyuzika amunyumira nga abayimbi baba bayimbye bulungi, so atubuulire nti nze nga Bebe Cool bwe mbeera eyo mu biseera byange eby'eddembe nzina balobalo nzina babandana nzina, you know, like he has to come out na refreshing anagamba nti eno list ennyumira ng'omuntu oba yategeeredde eggwanga ki bw'abanga emunyumira ng'omuntu eryo ddembe lye. We cannot disagree. Era ddembe ly'okulonda kuba abayimbi beyalonze bayimbye bulungi. You can't disagree with that. Naye bw'ebanga yategeeredde eggwanga ddamba awo tuyinza okuba ne bye tumugamba ebyenjawulo. So right now I can't really go deep into it because I don't know if he was speaking his mind or he was speaking on behalf of Uganda. So he needs to come out more clear about the list nti abaatuwa ya Uganda oba abaatuwa bimunyumira.